you so much for supporting our dad. Never could jump on Moses that concert chiwe. Mkama abagize. Second. Hello, it's Pacha. Hey Daddy. How are you? Hope you're okay. I miss you so much. I'm so proud of you. I'm so happy this day has come. I know you're enjoying. I've seen you prepare for this day and I congratulate you because I know it's going to be a successful day. I miss you so much. I really wish I could be there to support you. I really wish I could be there to watch you. Sadly, I know. I'm praying for you and the Almighty is going to stay with you this whole journey. Oh, I really wish I could be there because I know even Mommy is enjoying the concert. Patrick, for everyone. I'm always going to put you in my prayers and congratulate you for this day coming. As I've seen you, Mommy has sent me videos of you preparing for this day. I know the dance moves are coming in, so yeah, I really love you, Daddy. Bye. Wow. Truly live. Ladies and gentlemen, my name is Soko Nitaya. Thank you for coming for my dad's show. Thank you for supporting him. Kuva kunyimba za nasanga, olimisi, zonazo namu bali mu supporting, abadizeo ongere bino bimwagala. Mama we bali kwogera Uganda we bali. That was Twalinga tuyimba. Waliwo ekiseera ekyatuuka ennyimba zaffe ne radio ezimu ne zigoba nabagamba music waffe si gwe baagala okuba baagala kuba music abaliko nga namisa kiwatwala oluyimba nga bwagamba nga bamugamba oluyimba lwa bandi luzeeyo era nga tebalukuba ffe ne tudda eri mu kyalo ne tuyimbira mu kyalo naye twatuuka okuba twayimbira mu kyalo ne tujja ne tukola ebintu e Kampala kakati bavudde nabo e Kampala ate bazze mu kyalo bibali mu kyalo gye twali kutekide eno batuleka Kampala ate bebagendawa mu kyalo ng'ate batusindikanga mu kyalo Yiziki twamubawa ne bamuwemuliramu akati ne bakatuddiza abantu baffe bakyatwagala konsati yo bonna gitegeke ejja kubeera bwekyo emirundi era manya nti abantu balinze bakoze eki director yabaddewo papa sabaddeyo mwami Mayinja teyalabiseeko simanyi kuba kati mwami Mayinja agundi taliwo Sekamatte taliwo mwami Mayinja yababula yangamba bataano papa mwami Lutaye mwami Mayinja Sekamatte ne mwami Seruga ne Seruga Seruga no taliiko mbe yaŋŋambo kale neerabidde simanyi anyway naye nga tubayozaayoza mwebale kale kakati ojjukira wano mwami Sebatta bwe yakola ekivvulu 42 years of Serata nabadde jjo ku front page yabadde agisse yabadde okozi naye yesterday yabadde agisse nawe nagirabyo because okuperforminga na bikisi mawulire nawe nabe audience ningamba nti naye mu Uganda muno banna abantu balina exaggerated importance Sebatta bwe yabanja ku ssente ye no yagamba tunokutegekera twakuyamba biyambi ani yali akyajja okukola ki okulaba naye ndaba audience yabadde ku front page ningamba mu nsi muno ndowooza omuntu oyina kwekkiririzamu bwekkiririza Sebatta yakubye front page eyo najjula kwebiri kwetaano tukane time nga neno gye tuli mu VIP naye abantu batandise okujjulayo